nze ndowooza Bobi Wine nga bw'asobola okugamba abantu titugende tusimba ebitooke mu kkubo ensi yonna neggwayo okusimba ebitooke. Omanyi waavaayo n'agamba tugende tuzibeyo ekinnya ne tuteeka mu ttaka. Omanyi oyinza osanga ebintu ezimu nga ebinya bitiri. Kuba alina amaanyi mangi. Bw'akyogera wano e Kampala naga ngenze Embaale ebinya bimbaye tulina biziba. Kuba n'agamba tuzimbe kino Embaale oba ssomero ng'abantu abaali bazimba private hospitals. Ye ayinza n'obutakwata mu nsawo ye. Kuba bamukkiririzaamu era bamwagala nnyo. So kati nagambye oyo alina eddoboozi. Nakkiriza owange aleke genda kudduka misinde Bulaaya n'ensalawo akataka kange kano nkaweeyo. Era ambulance ejja. So kati ndi Busaabala. Nga bwe yaganye okurespondinga nasazeewo nze taking a step eddako. Tegeera. Taking a step eddako. Kati wano wendi lino ttaka lyange wano bayita Busaabala Kirinda sel ye lino aligula nga ndi wakuteekamu ba nyumba z'abapangisa bulwento naye tugenda tutandikira mu kataka katini kino kali 10 ku 6 wano wali 6 wali 10 katini akagula nkateekamu bwa apartment bw'abaana bange basome beeyagale. Otegera ebagala okuwuga nabo baleke balemesa kuwuga. Tegera omwana babu teri mugana agenda ku swimming. Tega nakkirizo wange bamugano ogenda ku swimming. Nakkirizo wange aleke genda kudduka misinde Bulaaya n'ensalawo akataka kange kano nkaweeyo. Otegera muso okukafuna fee. Tugenda kafuna. Nkaweeyo. Siri doctor. Ate nakyambadde balaga nti tuli ku mulamwa guno Busaabala Medical Center. Ngabo okiraba nankulaga nti tuwiringi n'okuwa abaana emirimu omwana nga yasoma obusawo bwa nansi okitegeera. So abasawo mwe bali mu Busaabala ettaka lye lino olugendo zimbako eddwaliro lye mbadde nsaba mwami Kyagulanyi okitegeera bwe yalemeddwa okurespondinga nasazeewo ntekinga step eddako nga ensoso bagamba kati wano etugendo zimba bayibulabawo. Nenga ndi serious. Gowa olumuntu sekamu naye ng'ensonga ebaaki eba serious. Kati yerina tugenda kazimba na kalwali akali very simple. Otegeera tugenda katekano kali very simple naye kali neat tuuze e Busaabala kugenda kuba kwa bwereera Busaabala bokka wano kino kitundu kya Busaabala kyeni mukolera okitegeera bwe naatuuka okwagala okudda ewalala era nabo ndisalawo kyembakoledde bali n'abasomero bakinabaki naye sofa tuli ku kyalo kwengenda okuwangaalira okumala emyaka egiwerako. Bwe naatuuka okudda ewaffe mu kyalo nandiddayo nayo ndimandinge solonga zintuusa okuddayo ne kati ndi Kampala ndi Busaabala wano wengenda owangaalira kutegeera so lye lino ettaka kutugenda tutandika okuzimba medical center katini naye ngenda kerekereza tukazimbeko eddwaliro ng'omukulu bwe yeerowooza bw'anaabeera asazeewo mbu eri tayagalayo mizannyo kuteekawo eddwaliro ayagalayo kuwugirayo nakulirayo byennyanja nakyo tujja ku respecting egundi ye ensalawo ye tw'ettaka lirye ne nadde ndowooza engeri gy'alumirirwa Abannayuganda engeri gy'agamba bw'abaagala nnyo asobola okukola ki okutuwaako ka 10 ku 10 oba kwa 5 ku 5 era ntuzimbako eddwaliro tuleetaaga ddene kuba eddene liri eri kiruddu naye wano basobola otutuukirawo nga batuukirawo oba bwa accident bwa boda nga tusobola tumunyiganyigamu empisa emu 2 3 tegeera nga tumwongerayo ekyeru. Ettaka lye lino tugenda ozimba Busaabala Medical Center. Ettaka lyange ttini kutegeera nze alina akatini sazeewo nkejjeko kutegeera tukazimbeko eddwaliro tusobole okubeera nga tulina kye tugasiza community. Tega tuve mu bino simanga abayimbi tebazimba abalya kiruddu leero kale katulye Busaabala Medical Center. Okay. Gravity nze bampita Fred nkola ne Moon TV. Yes sir. Nze kibuzo kyange bigenda bebuzo bibiri. Ekisooka waliwo amalwaliro edda galiwo nga agamu ku bo abantu bakaba temuli ddagala n'ebirala abikozesebwa ku baana mu bakyala abazaala
okusinga okukwala sente ndala tuzimba eddwaliro eddala nga negali agaliwo tegali mu bikosi walisha tugatute sente tuzitte mu malwaliro gali nabo bacomplaininga wali ogenzemu ati muli waliwo abakyala bali bafiiriddawo ekawempe olwala wawona nze nawona ne waliwo abatawona wajanja wanoona nze ninza obba nawona waliwo abatawona baliwa baleete mu kamera bagambe saawona okay ekibuuzo ekyokubiri baba tebawona lino eddwaliro ligenda kuwonya ate nokuwona kuliko ne katonda ekibuuzo ekyokubiri kati seminti waffe tugenda mujjayo eri gwe batandikirako obuuza ekibuuzo ekirungi ennyo tegeera bwe ntandika n'omusingi ngenda kulaba kkala zange entuufu nga njagala seminti wange n'omusingi kuba kati ngenda kujjawa ssente bwe gunaasu maama gweobuuza ekibuuzo ekyo nkwagala nnyo otulaze owadde ettakalyo obadde ogenda ozimbamu ennyumba z'abapangisa katolo bw'obadde osaba yalireke abiveeko ebyeddwaliro eddwaliro teribalimu kubanga bulambu njagala ddwaliro wano naye mulimu clinics ezirimu mulimu nekiruddu gyali eri tegeera so amalwaliro gaba amangi nakyo kirungi ekyo lwaki n'essomero sirimu wabeerayo buddo wabeerayo kasana wabeerayo di kampala tegeera so sigambye mbu ettaka tulivuddeko bwenzimba wano etwali etini kati wali ate wali ettaka edde nawo netuzimbawo ndowooza kiba kiyamba community badde balowooza apondoose azin nti wakivuddeko obadde olekeddeawo balipresentinga eno ensonga engeri gyetali mu nsonga yange ng'omuntu kiba kizibu kyagivaako nze kati ndi ddoboozi lya mutuuze w'obusaabala okitegeera so basabira eddwaliro ngenda basabira ebintu bingi munnange ngenda sabayo ka center ka community center k'abavubuka nga waliwo zi basketball waliwo ebipiira abana ebazigizanyira nga basobola okuvugirawo skate okitegeera ngenda saba ebintu bingi so nati mu myaka emirala 2 kuva kati Busaabala ijja kuba ate ng'eri ku mutindo ate mulala nnyo ebintu by'oyingiridde tusuubire nti naawe oyagala kwesimbawo sigenda kwesimbawo wantu wonna siri politician siina ludda nze siri wanuupu nze siri weenaaleemu sibirina sibitegeera n'ebitabo byange bitini tegeera naye njogera endowooza y'omuntu yenna kyeyandirowoozezza tegeera ekigasa eggwanga kweddwaliro teririiko mbulyange bunze agenda okubeera wano bikoze bityasima abantu empisa bakuba nze nzekka buli omu ligenda muyamba awone okitegeera yamaani ekibuuzo nina ebibuuzo bibiri asooka kale kansooke Mavin okuva Galaxy TV wakola ka video ng'otuteyo obusawo bwa seminti n'omusenyu twagezaako okwogera wagamba nti abalala batandikiraawo naye tugezaako okwogerako n'abayimbi banno naye ng'ensonga bagyesamba bwesambi of course basobola ogyesamba kuba oyinza osanga oli tabeera kuno ye nga tekimukwatako naye we kinaatuuka ewuwe obanga alina omukyala ayagala zaala kuba balina abakyala abayimbi nekikuba muganda oba sisitawo oba ani oba mwanawo bw'ojja omanya omugaso gw'eddwaliro ku kitundu oba eddwaliro eritali limu nga mangi ku kitundu okitegeera ye mwenyini Bobi Wine yagamba alina bali yagala n'agamba bw'otankula olunalu nga weesize mikwano gyo bankusaasidde kati nze kyendiko engeri gyendi ku mazima ne bwenyimirira bw'omu okitegeera so sijja faayo ani ajja okugoberya koozi eno sijja faayo ani agenda ogiwakanya ensonga eri emu twagala ddwaliro wampita Growna nkola ne Makula nkosa ne Growna Media abadde bagamba nti gravity topondo katozikiza bo ogenda baddamu otya kubanga tulaba ettaka oliwaddeyo nga tebagala omukulu abiko kyakola si kupondo kuba kuzikiza nga bwe ngambye amalwaliro naye tabalimu era ettaka tukyalyagala eri ku bbiiki kale bwannazimba neddwaliro netulaba nga limala eri tujazimbayo essomero okitegeera wali eddaka likyaliwo ate nono omukulu oyo talina eryo lyokka neeno waggulu oba otunja geeti ye naye wuwe waliwo wano waggulu ewali eringa paakingi eri awo waliwo omuddoddo tegeera naawe wa mukulu Bobi Wine so naawe tusobola ozimbawo ekintu ekirala tegeera wano tunalizimba neriggwa bulungi nembayita netuliggulawo mu butongole netulaba nga buli kimu weekiri wali tujazimbawo essomero kuba abantu bangi ettaka ndyagala nnyo nenze nenaafuna akange nja kukabawa newekinaaba kirala ebintu ebitwetaaga mu community bingi tegeera si ddwaliro lyokka we wawutandikidde ku ddwaliro so ettaka eryo tukyalyagalira ddala
ensonga eyo tulina ogibeerako. Ensonga erimu amakulu tugiwa amakulu, kati erimu amakulu tukyalyagala. Okay, bampita Vicky okuva ku Vicky exclusive. Gravity omuntu yali badde Vicky akuva ku Vicky exclusive. Omuntu yali badde yeebuuza. Nze buli omu ngenda muwuliriza. Olina wabanga yeekugundiye annumba nnyo n'anvuma n'akola ki ngenda sigala nga nkuwuliriza. Mutegeera era ngenda kuwuliriza mukulu we waawo ebintu byonna by'oteera okgira mbiraba. Aye buuza kuba lino ddoboozi lya muntu nze si lyange. Omuntu yali badde yeebuuza nti lwaki mu bayimbi bonna abali mu lijja Mwami Kyagulanyi abalina ku ssente wasazeewo kugamba oyo abamu bangi abali mu lijja naye nze nasazeewo saa Mwami Kyagulanyi nga bwali omukulembeze. Okitegeera kuba ye mukulembeze abala si bakulembeze. Okitegeera ate abala tebavanga ndo bagamba tulimirira eggwanga kati njagala ono munnange nga bwe tulwanirira Abannayuganda. Okitegeera ate mukulu Kyagulanyi muntu omu eyavaayo ko n'agamba omanyi n'eddoboozi ddene gayo oyo ffenna tusinga amaanyi kaabenze nokozi gye ndikaba kubanga yagiriko eddwaliro lyandibadde lyaggwa oba lyandibadde liwedde tudde mu byaddala tuve mu bino ebyamawulire. Musajja bw'ayogera ekigambo oyo n'agamba tuzimbe eddwaliro n'ava ku disitulikiti eyo n'agamba tugende ku ndala nga yayogera Kyagulanyi n'eddoboozi n'avayo n'akyogera. Eddwaliro lyandibadde lyawedde dda kuba bantu bamukkiririzaamu nnyo. Naye nze ndowooza Bobi Wine nga bw'asobola okugamba abantu titugende tusimba ebitooke mu kkubo ensi yonna neggwayo okusimba ebitooke. Omanyi waavaayo n'agamba tugende tuzibeyo ekinnya ne tuteeka mu ttaka. Omanyi oyinza osanga ebintu ezimu nga ebinnya bitiri kuba alina amaanyi mangi. Bw'akyogera wano e Kampala naga ngenze Embaale ebinnya bimbaye tulina biziba kuba n'agamba tuzimbe kino Embaale oba ssomero ng'abantu abali bazimba private hospitals. Ye ayinza n'obutakwata mu nsawo ye kuba tubamukkiririzaamu era bamwagala nnyo. So kati nagambye oyo alina eddoboozi yamaani. Ono Karo yabuuza ekibuzo nebuuzo bibiri. Ekisooka constitution ya Uganda egamba oba ogenda zimba ekintu kyonna nga kiri public tolina ssaba n'okusanga osaba gavumenti. Sitabuwa yasaba Sitakuwa yasaba private yasaba ane kino private era ligenda kuba private si lya gavumenti. Mulimu ebintu gavumenti byesooka okugaana. Gavumenti esooka okugaana main road ogikola ne gavumenti esooka okugaana kkubo lyambuka wo dikola. Okitegeera kati so munnange ebya constitution ebyo byonna eba diversion gyagala oleeta ekintu ekikulu kiri twagala ddwaliro. Anti since kiba private kitegeeza president wa Bobi Wine president w'abantu abamu ye ayinza okugamba ye nga ye Bobi Wine since ogamba kiri private takyagala. Anti waba takyagala ensonga lwaki tuli wano. Ensonga lwaki mbalese ku ttaka lino. Okitegeera kuba tanna respondinga. Lindako omukyalo ono mulaba mwagala nnyo munnange naye nze nkwagala nnyo Kalo. Ensonga lwaki kati engeri gy'atarespondize kubalaga tali interested. Okitegeera ensonga lwaki nze nkutta akanga akatini kano gezeeko kitandika. Ye bw'anaaba asobodde kale waba ettaka alitumye anandeeterayo omutayimbwa neeguba gumu. Okitegeera era njagwaniriza. Era kyova Alex yatugambye bwe bintu byewaleese bizimba ttooyi. Ne ttooyi nazo tugenda zizimba. Kali nkulayirira tugenda zimba buli kintu ekyetaagisa community okubeera okay. Olaba mu bizinga. Mu bizinga waliyo abantu boonoona mu mazzi ne boonoona wa oba otambuddeko ku bizinga. Era abakyemani b'oku bizinga aliwo beesondasonda ne bazimba toilet. Naye nawo ngenda tuukawo ku toilet. Nino zizimba in fact. Kwanza nyimbira mu bizinga n'otuukayo obuto ne lukwecangu nga tulina wodda. Otegeera kati ne ku gundi abo nja tuukawo. Nazo tugenda zizimba toilet. Okusinziira ku mwami Edison yagamba mbwakoze stand bakwogereko kiyitewo bakwogeddeko kimala. Era nandibadde sikiriiko right now. Nandibadde siwaddeyo ttaka lyange singa stand. Ate nga ngenda dizimba. Ekyo nkubuulidde go ge mazima ga Katonda. Omujjanjabiramu omuntu olowooza bagenda tandikira ku ssente mmeka? Kisinzira era ekirwadde ekikuluma. Naye nga bwe nagambye abakyala babuusa. G'oveeyo n'ofuna olubuto lw'oba lwani alukuleetedde oli wa ddembe okujja wano ne bakukolako. Ekyo kyongera kwewaayo. Amazima ga Katonda. Temulowooza ndi mu mawulire. Siri mu mawulire. Amawulire manyi okugakola embanja alagakola. Nga bwe nsobodde obbayita nembalaga ettaka era ngenda bayita ku time y'omusingi tulenga tukitandika. Ekibuuzo kyange ekyokubiri abantu eno si pressure because abantu abasinga adde bagamba nti oyina ennyumba oyina amataka ewalala lwaki tobeera example than okusaba Bobi Wine. Eno si pressure anti ensonga lwaki nzize wano
otegeera ate mu president wammwe saamugamba mbu azimbe eddwaliro namugamba contributing ku ddwaliro tegera namusaba ttaka nze nendeeta seminti kitegeeza ki kyaffe ffenna kuba liyamba ffe ffenna. Gravity nze bampita Fred nkola ne Moon TV. Nze ekibuuzo kyange bigenda ebibuuzo bibiri. Ekisooka waliwo amalwaliro edda agaliwo nga agamu ku bo abantu bakaaba temuli ddagala n'ebirala bikozesebwa ku baana mu bakyala ababazaala okusinga okukwala sente ndala tuzimba eddwaliro eddala nga negali agaliwo tegali mu bikozesebwa walisha tugatute sente tuzitte mu malwaliro gali nabo bacomplaininga wali ogenzemu ati muli waliwo abakyala bali bafiriddawo ekawempe olwala wawona nze nawona ne waliwo abatawona wajanja wanoona nze ninza obba nawona waliwo abatawona baliwa baleete mu kamera bagambe saawona. Okay, ekibuuzo ekyokubiri baba tebaawona lino eddwaliro ligenda kuwonya ate n'okuwona kuliko ne Katonda. Ekibuuzo ekyokubiri kati seminti waffe tugenda mujjayo eri gwe batandikirako. Obuuza ekibuuzo ekirungi ennyo tegeera bwe ntandika n'omusingi ngenda kulaba kkala zange entuufu nga njagala seminti wange n'omusingi kuba kati ngenda kujjawa sente bwe gunaasu maama gweobuuza ekibuuzo ekyo nkwagala nnyo tokankana kwata bulungi esimu mulabi nange mumpeyo mbuuze kyembuuza abantu nga lwaki batugamba nti noolidde ate owalidde sente osobola okuba Bobi Wine. Kuno tekuli kuba yensonga lwaki nagenze ne wa President Museveni naye ne mugamba contributing bwe mbandidde era wekijja nga kyakulya sente nezijja nazo ngenda zitwala kuba nina kintu kyendikowa ekyetaaga sente enkuyanja ne teri kye naalidde siyina muntu gwe njagala kukuba era sibagambye mbu temumulonda abagala omulonda mumulonde n'abagala okulonda President Museveni bamulonde siriko ludda. Ekirala ogenda ku buli district ng'osaba sente z'okuzimba eddwaliro ngenda sooka ngende buli wempangaalira wenaava wano jaggendako ne waffe mu kyalo tegeera kati so sijja genda atesabire abalala nga ne wano wengenda okubeera tetulina kye tulina. twakola mu kavidiyo ng'ogenze wa Bobi Wine otute simiti n'omusenyu n'oyingira mu property y'omusajja nga takuwadde lukisa singa abeeyo ku makya n'agenda ku polisi n'akuloopa n'agamba nti bakunoonya wasalimbira mu poloti ye nga takuwadde lukisa oyinza kuzzaako ki? bw'oba ggwe nga guba poliisi bakuleetera omusango bwe gutyo okolaki? era bakunywa nebakolaki? nekolera mu mbuga z'amateeka kiri ekifo kikolamu bakoleramu ki? kyakucakaliramu kyalukale ekyo kyolukale kitegeezaki? buli muntu akirizibwa kukolaki? nego wagenda tugenze kucakala watwala bintu omufoosinga mbw aweeyo ettakalye bazimbeko eddwaliro wiki ye sikyayagala ng'omuntu baba takyagala ensonga lwaki tuli wano. Ekibuuzo ekyokubiri gulabye gwe muntu y'omu ogenda wa Bobi Wine enkya tukola olwa President Museveni oliddawo standard opuleyinga eno opuleyinga otufa wawuugwa oyagala gwe wankufaananira wa kale gwe mukulaba okuko kino kyendiko kitegeeza ki? Omulamu kozi gyendiko mbi saidi y'abantu olaba bali President Museveni alina obusobozi obugenda mu buli nsi n'ejjanjaba. Bobi Wine alina obusobozi obugenda mu nsi n'ejjanjaba. Ekintu kyendi mu kulwanira kuba munkwata bubi ekintu kyenwanira kya muntu wa wansi yensoka lwaki bonna abantu bana aba social media basasula sente okuyomba bonna bali behind this bali mabega wa kintu kino ekitegeera so kati kino ekintu ky'abantu tekiriiko ludda musogenda ne mumunoonya ne mugamba wali wa gravity wano tegeera eddwaliro mulyagala ku kyalo tegeera ogwo mulimu gwammwe namwe mbawadde omuwaaka lwaki gonna amawulire mubeeramu ne munoonya amawulire kandi mbadde n'ekiddako enkya tegeera mujja nnoonya abakakiiko mubanoonye mbawe gravity agala ddwaliro wano kitegeera. Enkolagana ayo omuntu ayinza okwebuuza ne Bobi Wine eyimiridde etyo olunaku lwaleero eri solid nga eri ddoboozi ly'abantu Bobi Wine nange ndi ddoboozi lya mutuuze kati kyemanyi ekintu kyendiko kituufu naye mwennyini kyalwanira ebbanga lyonna eddwaliro mulirira ekiruddu kino enguudo nange kyendiko sinava ku mulamwa gwe tutambulira wamu ng'abooluganda bapolitician good
naye ekibuuzo kimunze nganzi otambula nnyo ne prime minister baki yetovangayo kono omugamba mbu twagala eddwaliro e Busaabala ate nga y'omu ku bali mu bifo ebinene nakimugamba kyoka nabuka prime minister ningende wa Museveni Rwanda be wa Museveni that means asoka prime sako zonna wa prime minister asoka mba chairman yero sigu nenjanga nyambuka au naitira buyitizi ewo mukulu Kyagulanyi kwa naye mugundi no tabadde nono mwana alimanya nageno tuke wa president Museveni ngeyo nampise yiseyo era nabo Mungu ali banyambye ne ba contributing anja sanyu kera ndivaayo nti bagambe ti prime minister yanyambye bwati yalese kino nezina abasente enkalu ndizibagamba era nzibanjulire mu lujjudde bagambe president Museveni wa prime minister wa Bobi Wine ne Bobi Wine munyini nyina so kumpa ekintu mu CPO bwana akireetera nja kibanjulira kibatale ku table mbagaye baganda bange Bobi Wine yakiriza kino president yampadde bwati gundi yakoze bwati nja bibanjulira waliwo yagambye mbu abantu abasinga bakuwagira lwa music mbongo okola bino ebintu byonna byonna byebayita stand lwaki tofulumya ennyimba sizirina ennyimba nyingi nze music tege ennyimba wezi mpaka kuulya buweeruli endongo weeri ate tugenda beera ku ndongo yokka munnange okitegeera so tulina n'okuba ne ku birala ebiyamba community ekyange ekisembayo gravity otandise okukola ebintu bino omuntu yebuuze nti oli kubanga planningira retirement yo olwaleero because eddwaliro sijja ku retiringa nja kufa bufu time bweribe etuuse kwa sigenda poa toloza mwera kera kumakya ntuulaawo nga sina kyenkola ne bwe naava mu bidongo nja kufuna ekira kyenja okukola okitegeera omuntu wagamba nti oli ku peero ya gavumenti abamukyamu emirundi gyonna gyonna kuba tebanda bankona gavumenti omukulu gravity ensonga gy'otandise eno y'abantu era y'abatuuze singa abatuuze lumu beekuŋŋaanya nebajjeewo ne bagamba okusinziira ku ddwaliro okugambye ogenda kuzzaako masomero ne bagamba weesimbewo bakiikirire ekyo sigenda kikola ekyo kyo tekiriimu mu puroguramu zange sibiriimu ebyo ebyokwesimbawo kwebitabo byange tebinzikiriza nakwesimbawo si bingi bitini it's a private hospital naye ate olaga nti olisonda busonzi oli ku luseke isigadde eriryo lyabwa nannyini oba ly'abantu eddwaliro ly'abantu ensonga kindi sonzi kuba buli mwagenda teekako omukono okitegeera engeri gy'otaakera ku makya n'ogamba nti kampeeyo eddwaliro naye kubadde tobuuziza wadde osiriikiridde weddakulinda kampeeyo ettaka lino bazimbeko wabula n'osooka oyita eri bali bonna ne bagaana then eno nejjanga last resort tookere ku makya akatima ne kanafuwa n'ogamba ettaka lyange naliwayo sigenderedde nsonyiwe tekisoboke kutuukawo nze munayinza ondaba bw'onoonyereza ku gravity omutujju omutuufu aba wa kigambo kye talimba tawaana teyekwekereza that means nekino nkikoze nkijje ku mutima yensonga lwaki ntutte time okirowooza okitegeera sikedde sinali badde nkitandikirawo luli okitegeera batandikira oyomba winanditandikire mwakalimba wadde okitegeera naye ntutte time otegeera nenkirowooza nendaba kiyamba kubangezeza wantu si wanene nnyo okitegeera twetaaga eddwaliro nga linga kuwaneeka tegeera wano nga mbabuulidde 100 ku 6 tegeera kantu katini tegeera so nkawaddeyo mulo yange baneiba bo bakimanyiko bali okkenakyo okuzimba wano eddwaliro baneiba bo kale ate be basinga odyayagala nga inagambye ffe abamu twesobola otegeera so okwetika n'engendo oba Dubai ne banjanjabira eyo naye ate mulimu muno abantu baffe tegeera oli omukyala agala ozaala nga talina gundi talina busobozi bugendagenda mpaka Kiruddu nali ngenda dimuterawo wano buli muntu waddembe okuba n'endowooza ye tegeera n'obusungu bwe n'entegeera ye na buli kimu teri gwenyiza kunyega gaana muntu kwogera kintu kyayagala kyonna okitegeera kati abo bwe batyo era obalekala yaabo manyi nga ng'olina abantu boovuga ekintu batonna kituusa tebamanya mugaso gwakyo ne bwe kinaatuka tayimu ng'etuuse bajja bayo benyini beekuba emitima bagambe waagwane tegeera so abo si balinaako buzibu tuli ku missioni twagala ddwaliro
sagala nnyo diversion bungi nnyo mbulaba naye obutebu naye bwakuwa akasente gwakola diversion bakuwayo olukaaga awo olubuzaabuza bwo gavumenti yakwokyayo annaye mungu nanyamba nendufuna so nakubeera wano mbakubiiti nga eating money naye sinafuna sente ya muntu yenna kino kinkunze kiba gavumenti ekuwa olukaaga n'ojja ozimbe kataka bwe kati ogezako obuzaabuza sente awo ogezako okukola awo accountability eyaki mpola mpola kyo abantu abali mu gavumenti basiru bo balaba nga wali wasa olukaaga Onaenda katugula nkutta katoyinza gitegeera. Wantu bayinza kuba wase miliyoni lukaaga. Tuyine basa gye twakulaba nayo. Yali basa nga miliyoni 3. Zali 3. Omuntu avaayo bakuwa sente n'owunga naye obulya byotategeera ko nake wa. Tebitegeerekeka. Mbuo bagamba bino tebitegeerekeka. Wali erino gamba. Lina ku bino tebitegeerekeka eby'eddwaliro. Tumaliriza. Ate tunaba kumala.